Honorable Nalukola. Waliwo. Naligambye ensanso okulaba ennaku wadde okuwulira ku byempulidde ebya omubaka. Kadde kunakuwalira eno ewange ssebo. Kubanga muna ebyamateeka bw'oba ofiiriddwa bya nnimiro nakuwalira bya bulimi kati byamateeka nsazeewo nakuwalire muggo w'amateeka. Olw'okubanga nti kirayanti wange Walukaga bamutaddeko eyo ensala. Era kyenjagala onnyonnyole bategeezezza ki kuba luli twawannyonnyola nga buli kimu kitambula bulungi kati ntaggululiramu kye bategeezezza nakyo ekiddako. Omusanga abalina n'ebbeetu okukola ensobi. Akola ki? Abaweereddwa obuyinza okusala omusango. Kola ensobi. Eyo yensonga lwaki amateeka gakulaga nti wabaawo okujulira bw'oba teweomatidde n'ekyo ekisaliddwawo. Nabwe kiti akakiiko k'ebyokulonda kakoze ensobi mu lulimi oluliko ennaku zino gye bayita era. Bakoze era kuba twabasongera ne tubagamba nti temulina na buyinza kusala wabula kkooti enkulu y'erina obuyinza. Mwabagamba tebalina buyinza ku ekyo kye babawabi twabagamba tebalina buyinza bumenyawo Council for Higher Education. High Council for Higher Education kyesazeewo asobola okukijaabulula. Ani asobola okujaabulula kye beesazeewo? Kati High Council for Education yazuula nti Walukaga alina obuyigiriza obumala. Bwe Electoral Commission tolina busobozi buzuula nti tebumala okuggyako nga kkooti enkulu yeetagguludde ekyo. Kakitegeeza asaze omusango si abadde alina okugusala. Talina buyinza gusala ekyo mu mateeka kiyita. Bw'oba tulina buyinza kupulira musango ne bw'owa ensala ewooma etya eba nfu tugisuula mu kasero. Kati tugenda mu kkooti enkulu y'eba etaggulula ensonga eyo so si kakiiko ka byakulonda. Era kkooti enkulu tugenda okugibuuza wamma omulamuzi akakiiko k'ebyokulonda obuwulira ensonga eyo ne kazuula n'okuzuula nti for higher education ekusalawo ku kyamu ekikulu kubuuza kkooti kasita nkubuuliddeko ssebo Dr. Kwesi. Kale neyanza kakitegeeza teekawe asaze omusango kakati then time gye tuyina kuba already tuli mu campaign kkooti enkulu weeneesalirawo awuliriza ayagala okumanya Walukaga aba akyali mu kalulu. Emisango gy'ebyokulonda tegiringa misango gya bibanja. Omusango gw'ebibanja gusobola okulindako kuba ekibanja tekisenguka. Naye gy'ebyokulonda obudde buba bugere. Na bwe kityo kkooti singa ebeereeteddwa ebyokulonda eyimiriza emisango emirala gyonna n'esooka n'ewuliriza guno. Era ssebo tusuubira nti kkooti ejja kwesitalo kuba okulonda tekulina budde tebabwongezaayo obudde obubale bugere nga 15 January kujja kuba kulonda. Seze endoli toziteekwa okuwulirwa mangu ne ziggu. So mu bumpimpi bwe muteekayo okujulira Walukaga ajja kusigala ng'anoonya akalulu ke paka kkooti lw'eneesa. Ajja kusigala mu kalulu ng'okujulira kugenda mu maaso. Kati okujulira mu kuteekayo ddi? Katumale okugaba okugatta empapula zino. Kubanga nange okukuddamu okwo tukyali ku masimu. Ate ffe balooya twagala okukwatako bwe tuti. Olupapula temunnalukwatako? Twagala okukwatako bwe tuti ku nsala eyo. Tugiwakanye nga tugikutteko mu butongole. Kale.